Emirimu gisanyaladde ku luguudo lw'e Gayaza. Abakozi ba kampuni y'Abachina abakola oluguudo lwa Northern Bypass eya China Railway 7th Group bwe beekalakaasizza nga beemulugunya olw'ensasula embi n'okukabasanya abakyala. Abakozi mu kampuni y'Abachina eno bakamala emyezi 3 nga tebasasulwa musaala nga bo abakyala bwe bagenda mu bakama baabwe okubanja batuusibwako bulitsamaanyi. Nemugamba nze sisobola kubanga ne mabega yanjagalako nengana nafuna omuwala omulala gwe baavuba kati nemugamba ngenda kufunira ngolwo ndabye kisuuse nnyo nemugamba ngenda kufunira omuwala omulala. Batwa safety naye tebafa ku bulamu bwaffe munda tetufuna mata ku bintu bye tukola bandi badde batuwaako amata at least ne tumanya nti ebyebweru naye ebyomunda tebafaayo. Ensonga endala ezeekalakaasizza abakozi bano be Bachina bano obutabawa mmere n'okubawa emisaala egy'enjawulo kyokka nga bakola omulimu gwe gumu. Abakozi bano babadde bataamye obugo basombye poliisi n'abakulembeze b'ekibuga ab'enjawulo omubadde Road Mayor Salongo Elias Lukwago okubakakkanya naye nga mpaawo kye bazza. Kitutte ebbanga okumatiza abakozi bano okuteesa ne bakama baabwe nga abakulembeze bano bamaze kubeegayirira olwo ne bakkiriza okutuula ne bakama baabwe Abachina. Abakozi bano bwe batudde ne bakama baabwe batuuse ku nzikiriziganya abakozi ne baweebwa ennaku 2 bawummule okusobola okukkakanya embeera wamu n'okuyimiriza kontulakita eyabadde ekyusiddwa ng'okuteesa kwakuddamu ku Lwokuna okutema empenda ku nsonga eziruma abakozi bano. Grace Nantale Kakoza, KTV, Amalindirire.